abenju y'omugenzi munnaffe Adamu Mulwana mwenna bamasheikh ne baimaamu abali wano n'abali ow'emyoyo mwenna karibu Brenda Honorable Brenda naye watuukidde ab'ebitiibwa bannabyabufuzi mwenna abali wano abazze mu bungi ddala ne mu maanyi ng'oggyeko betuzze nabo abava mu FDC nga tusanyuse nnyo kuba n'obukulembeze kumpi bwonna obwa NUP tubaaniriza okubanga muzze kuwerekera Adamu Mulwana Sebo Secretary General Wongoya Meya Mulyanyama ba MP mwenna ab'ebitiibwa Chairman wa district ba kansala abavudde ku City Council abawerekedde omuloodi ne Deputy Lord Mayor bannankyukakyuka mwenna abazira nduulu mwenna bannaluwero balya nnaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi n'ekiseera kyonna sembeera ze mumukubire engalo aziwulire. Lunaku lwa kwebaza Omukama, twebaza Allah ne sekwebaza yenna eyatuwa obulamu bwa Adamu. Yagaba obulamu era yakola ki? Yajulula. Webale Allah tuwa obulamu bwa Adamu Mulwana. Sawa zigenze ng'omuloodi bw'abagambye twakeereye mu kooti gye tubadde tulina okweyanjula era leero n'olw'ensonga eyo oba oliawo sijja kwogera biwanvu bye nandyagadde okwogera ku bulamu bwa Adamu. Adamu namumanya mwaka 2010 ng'amundeetera ye Haji Asumani Semakulu ono. Mu kiseera ekyo nga bwe mukimanyi twali twetegekera akalulu ka 2011 era ke twetegekera njagala mbakakase nti nze neesimbawo emirundi ena naye akalulu ke neetegekera kokka era nenketegekera nesse kwetegekera yenna kaali ka 2011. Biri mukaaga tewaali kwetegeka kwonna kubanga 2011 twalina ne candidate omulala nze nali nkyali mu magye nagwawo saawe esembayo. 2006 nali mpangalira mu buwanga nguse South Africa nali naakagwawo ne tuyingira akalulu era kwe kunkwata ne bantwala e Luzira bampandiikira Luzira nga bantaddeko emisango emiyitirivu gwa kulya mu nsi olukwe gwa kukaka omukwano gwakusangibwa n'emundu nga ndi mu mumenyi w'amateeka gwa butujju gyonna gye gyandiko 2006 era nafuna beiru nafuluma mu January akalulu nga ka February. N'olwekyo 2006 2011 tewaali kwetegekera akalulu twategeka 2011
era mu nneetegeka ezo kwe kukwatagana ne Adamu. Ssemakulu oyo yali andeetedde n'abantu abalala batuyiyize ennyimba ze tusobola okutambula nazo mu kalulu. Era baali bagezezzaako n'abalala be yali aleese nga nabo baali bayimbi b'amaanyi. Kati oluvannyuma n'akeera ku makya n'ansanga wali nanti kati nfunenyayo omuyimbi omulala era njagala mukuleetera enkya. N'amukeeza n'amuleeta nalaba Adamu nti ate ono gw'oleese ku bantu bonna ababadde wano ate nga kavubuka kaana kato nga kalabika ng'akatakola ki ng'akatalina busobozi bwonna. Naye Adamu n'angamba nti wuliriza kano olwedde ng'akozeeyo akantu bwe nakawulira muno munaabaamu ki munaabaamu omulamwa muno. Era nambuuza nti kati gwe mpa by'oyagala twongeremu bye tuba message eyongere okunywera. Era ne tubimuwa ekyavaamu etoka kwa barabara era yakwata omubabira ensi yonna. Toka kwa barabara tejja kgenda ne Mulwana, ejja kusigalawo emyaka gyonna era ajja kusigala ng'amanyiddwa mu nsi olw'oluyimba olwo. Ababadde bampuliriza mu nnaku zino ze tubadde nga tumwogerako kuva jjo, mbadde ngamba nti muwulira campaign zino abamu ne mulowooza nti obaza nyangu. Nedda, yali agenzeeko mu campaign yenna, kebe ya LC1 kebe ya kansala museemu ekitiibwa. Okunoonya akalulu si kiki si kyangu n'akamu. Wano twanoonyako aka Brenda wano akeeruweero mubuuze gye bye yayitamu. Kalulu si kangu ate akeggwanga lyonna tekabeerangako kaki. Ate si kakunoonya nti onoonya akalulu kanoonya bakuliko ne tiyagaasi n'emmundu n'emiggo na buli kimu. Tebiba byangu kukeera ku makya n'ogamba kanzireyo. Njagala mbategeeze kuva 2011 nabagambye nali nayita mu buli obubiri. 2011 nali already mpulira nkoze eki nkooye ekyanzize engulu era ekizze kintambuza ebbanga lyonna toka kwa barabara. Luyimba olwo bwe balunteekerako mpulira giya ng'ekola ki nankolera ekitasangika. Weewaawo yakikolera struggle yonna naye yampa amaanyi kwentambulidde emyaka gino gyonna. Musaamu ekitiibwa era lisigala nkimusaamu ebbanga lyonna lye ndibeera mulamu. Tutambudde ebbanga ddene, abantu bangi ndowooza mutegedde ebizibu byayiseemu era ne bwe yalwalira ndowooza waliwo ababikonyeeko, abalala bagambanga ate Byesigye yalwa nga tamukwatiddeko. Okusooka njagala mutegeere yesi ebintu bingi oba oliawo ngenda kwongera kubikoonako, naye oluusi abantu mutulowolereza kye tutakola ki kye tutali kirungi mutegeere. Era ekyo oluusi abalala kye batulowolereza waliwo abakizimba kye baba bakola ki balowooza. Naye nze okusooka abantu benkolaganye nabo betulwanye nabo benyambye abatalina kye bankolerako n'akamu oba oliawo n'abanwanyisa naye nga
omutima ogwange omuntu yenna bw'aba ali mu bwetaavu nga nsobola kumumala njagala kutegeeza nti nja kukikola ate nga sikikola nga njagala ansasulemu okunneebaza nkwebazizza neeyanziza nedda kikola nga sirina kyensuubira kukola ki okufunamu ye. So ne Mulwana ne mu buzibu bwayiseemu tutambudde ffenna mu ngeri ez'enjawulo nnyo. Saagala era sirivaayo ntegeeze byenkoze ne Adamu kuviira ddala 2011 naye nga bingi abamumanyi ebimu babimanyi. We yalwalira awo obulwadde bwe bwamukwatira ne bumunyiikira ekyennaku nange olumbe lwali lumbala embiriizi era nakoma katono nnyo okugenda oba yatuwa obutwa yali omu. Era ngenda kukikoonako nakyo kubanga nze nafuna omukisa ye gwatasobola kufuna nze nengenda ebweru gye banzijanjabira era nemalayo emyezi naye n'okugendayo nayo nali kumpi kufiira ku nnyonyi entwala era kaali katono nnyo nfiire ku nnyonyi eyo naye ku nkomerero Katonda n'annyamba nensobola okudda engulu nenkomawo wano ku butaka. We najjira kati kwe kusanga ebibooziboozi olwedde nga bikola ki nga biyitingana nga olwobwa butafaayo bwatakola ki nasooka ebimu ne binyiiza naye oluvannyuma ne tutereeza nenkwatagana ne Mulwana ne tutandika okulwana n'ekirwadde kyabadde nakyo. Era mu mbeera eyo njagala okwebaza abasawo abagezezzaako okumulwanako. Yasooka mu ddwaliro ng'amaze kukwatagana naye yasooka mu ddwaliro lye bayita Memorial Hospital abaakola okunoonyereza kuwanvu nnyo. Oluvannyuma lw'okunoonyereza okwo ne beesanga nga baagala obukugu obwabakulira Institute ya Cancer e Mulago era ne batusindika n'atwalibwa e Mulago mu Cancer Institute. Era nga ndowooza waliwo eyakikoonyeeko nabo ne bakola okunoonyereza nga kwonna kutunuulidde obusomyo obubeera mu magumba. Busomyo ng'obulwadde mwe bubadde bukola ki bulabika ng'obuva nga gye buva. Era bwe bakola bone biopsy ne balaga nti waliwo ekizibu mu busomyo obwo. Era ng'omusaayi gwe gubadde mutono bwe bubadde bumu ku buzibu bwe abadde anemic kubanga omusaayi guva mu busomyo obwo bwe bukola omusaayi. Naye kunoonyereza kwe baakolera tekwatuuka ku nkomerero. Abadde wakuddayo wiikendi ejja bakole okunoonyereza okweyongerayo okw'enkomerero oboolyawo nga byeyogera ye Mulwana nti yaweebwa obutwa. Ekikulu mu kyo kiri nti obulwadde obwo obw'obusomyo n'obutwa nabwo bukola ki bubuleeta. Era abantu abangi ne muganda wange yennyini eyafa SARS yafa leukemia era naye tukkiriza naye yafuna obutwa bwe yaweebwa mu kkomera. Naye nga obutwa buleeta obulwadde obwo obwa leukemia. So ekyennaku Adamu agenze ng'okunoonyereza kwennyini tekunakola ki tekunabala kuggwaayo naye nga kibadde kimaze okutegeerekeka nti obuzibu bwonna obusinga bubadde buva mu busomyo
ow'omumagumba ge. Abaagala oba oliawo okumanya ebirala ebyeyongerayo kubanga awo nange okutegeera kwange wekkoma. Musawo abadde amulabirira bamuyita Dr. Dumba awo emulago mukugu mu bintu ebyo byenjogeddeko. Abasawo bonna ababadde bamujanjaba beewuunya nnyo bwe baawulira nti afudde, kubanga n'ebyo byonna mu kunoonyereza kwabwe teri kyali kibalaga nti obulamu bwe buli kumpi kukola ki kuggwawo, tekyaliwo. So si kyajja nga kikangabwa kyamaanyi gye tuli ffenna. Teyalina bulwadde obwamuliko obulaga nti asobola kufa. Era nange bwe nawulidde amawulire neekanga nnyo, naye ne bangamba nti olunaku lwaliro oba lwa baraza ndowooza yakwatibwa engeri y'ekiddukano nekyeyongera ne bamuleetera omusawo awaka n'agezaako okumujanjabira waka, ate ekiro bw'abanga agenda kweyambako n'agwa teyasituka ate n'afiirawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kiri kye nagambye nti obulamu tubugya eri Katonda, era Katonda gye tukola ki gye tulina okudda. Abasawo bajanjaba naye awonya yaani ye Allah. So Adamu bw'atyo bw'agenze era eddibu lyalese ly'amaanyi nnyo. Adamu obulamu bwe nabwogeddeko ng'obutulaga obutusiigira ekifaananyi kya mirundi esatu. Kifaananyi ekisooka bannange bayogedde ku mulimu Luweero wano gwe yakola kulwanirira enkyukakyuka eyaleeta gavumenti eno. Abantu abafiira wano mu Luweero Triangle bawerera ddala 5,000. Naliwo nze bangi nabalabako n'amaaso nga bafu. Abangi bafiira eri mu Lukoola bwe batulumba eno 82 ng'amaanyi gayitiridde, kwe kusenguka abantu bonna ne tusala mayanja ne tugenda mu Lukoola. Lukoola teri mmere era n'abangi bafa njala, si masasi, kubanga mu Lukoola teri mmere n'akamu. Banne bafiira eyo bangi nnyo, naye nga bagumu. Abalala ne basaliriza ne bakomawo eno munda. Okwewaayo Luweero kwe yeewaayo, okulwana kwe yalwana, abantu abaafa kye bafiiririra nga baali bagamba nti basobole kufuna eggwanga lye bafuga bo bennyini, eggwanga lye balinamu obuyinza, eggwanga lye basobola okugabana kyenkanyi ku by'obugagga n'emikisa gyonna egibeerawo mu nsi yaffe. Bannaluweero kye balwanira. Adamu Mulwana munnaluweero yayingira ekibuga Kampala nga mwana muto, nga n'okusoma takoze eki, tasomye, kubanga eggwanga lye terisobodde kukola ki kumusomesa. Bulijjo ngamba nti Mwami Museveni ono yakulira mu biseera eby'abazungu, eby'amatwale g'abazungu. Yali ava mu maka maavu, naye gavumenti y'amatwale n'emusomesa n'atuuka wakola ki wali olwaleero. Singa Museveni yazaalibwa mu mbeera gy'atadde mu ggwanga lino, nkulayirira singa ali mu kyalo eri nga yafiirayo dda n'envunza nga ku mbeera gy'akoze eki gy'atadde mu ggwanga.
kiseera ky'amasomero abaana okuddayo naye ng'abaana addayo be batono kubanga ebibatwala tebikola ki tebiriiwo n'osanga abaana mu primary mu secondary baba banja bukadde busatu bwa fees bukadde busatu bwa taamu emu ku mulembe gwataddewo. So Mulwana asiiga ekifaananyi ekyo ku bajjajja be abalwana bataata be abalwana bafiiririra eggwanga lyali terisobola kumusomesa. Ekyokubiri kifaananyi kyasiiga oba enkuba eyagala kututattaganya muli bagumu ng'abeeruweero mwenna we mubeera. Ekyokubiri ekifaananyi Mulwana kyasiiga kyakweyiiya n'akola ennyo n'ayita mu bugubi bw'amaanyi okwefuula kugezaako okwesitula kwebeesaawo. Mulwana ekyo akikoze n'asobola nga bwe mbagambye okuleka nga ataddewo ebintu bye tuyita ebya Mulwana. Naye newankubadde yali muyiiya newankubadde yakola ebyo byonna ebireese abantu wano muwulidde nti yafudde ng'ebimulabirira tebikola ki tebiriiwo. So bassebo ne bannyabo ekifaananyi Mulwana kyasiiga kyakulaga nti akola atafuna afuna yata abafuna be batakola abakola tebakola ki abakola tebafuna. Embeera eyo yeyina okukyuka. Ekyokusatu ekifaananyi Mulwana kyasiiga nze ndi mulimi enkuba njagala era njagala etonye ambulera gitwale twagiwangalira mu wano emyaka giyita mingi nnyo enkuba terina kyenkolazi. Ekyokusatu ekifaananyi kyasiiga Mulwana kyekyeggwanga eritasobola kujjanjaba bantu baalyo oba okulabirira obulamu bwabwe. Eggwanga buli omu wano teri asobola kugamba nti bwe ndwala fayiro yange ey'obulamu bwange eri ku ddwaliro gindi era nti mu fayiro yo ebikukwatako byonna bikola ki nti mwebiri. Buli lwolwala ogenda ku musawo n'atandika buto kunoonyerezaako kubanga teri sisitimu erabirira abalwadde mu Uganda teriiwo. Era n'egyogenda batandike buto era gwe weesasulira kulaba omusawo gwe weesasulira byakuwandiikidde n'akapapula kwawandiika gw'okagula. Eryo ly'eggwanga mwami Mulwana lyabadde awangaaliramu era yembeera ekifaananyi ekyokusatu kyasiiga kyatulekedde. Ebintu ebyo ebisatu ebiri mu kifaananyi kya Mulwana ffenna awamu kitukakatako okukola kyonna ekisoboka okulaba nti embeera eyo ekola ki evaawo. Kati bannange bamaze dde okwogera ku nkyukakyuka gye twagala. Njagala nze okwongera okukkaatiriza nabagambye nti neetaba mu kalulu mirundi 4. Akalulu bw'oba oli wano otudde olinza 26 nti byenjogeddeko egenda kubijjawo ekuwe Uganda empya lowooze olulala. Akalulu njagala otegeere nti akalulu ka mwami Museveni tekagenda kumugjawo. Ekyo nakikakasa 2011. Kalulu mwami Museveni tekagenda kukola ki tekagenda kumugjawo. Osobola kuyitira mu kalulu n'ofuna obwakansala
osobola kuyitira omukalulu n'oba mulodi, osobola kuyitira mukalulu n'oba MP, naye obeera kansala waani, obeera mulodi waani, obeera mulodi wa Museveni gwokola ki? Gwoweereza. Kubanga obuyinza ku ntiko bwonna yakola ki? Yabuyina. So bassebo ne bannyabo okuyita mu buzibu bwonna bwe tuyitamu, tugende mu kalulu akatajja kutuwa kye twagala. Nze mbasaba nga tetunaba kutuuka mu 2016 bajjajjaffe bagoba abazungu babagobera mu myaka 60 kuva 1900 bajjajjaffe nga balwana n'abazungu wejjatuukira 1962 ng'omuzungu akoze eki nga bamugobye. Kuva 62 okutuuka leero myaka giwedde mmeka? Guno omwaka gwameka? Gwameka? Gwa 62? Gwa 62. Bajjajjaffe bagoba abazungu mu myaka 62. Mwebe mpulira abagamba tulina amaanyi, bajjajjaffe babasinga amaanyi abagoba omuzungu mu myaka 60. Bamugobesa akalulu. Kugoba omuzungu akalulu kaaliwo. Babagambye boycott yakamya eyaliwo ne Luweero yemu ku byagoba ki? Omuzungu tewakubibwa akalulu, n'essasi teryakubibwa. Singa ffenna Abannayuganda twegatta ne tugamba nti wano wekikoma, wekinaakola ki? Wekinaakoma. Bassebo ne bannyabo y'ensonga lwaki banaffe bababuulidde nti omulimu oguliwo kugatta abalwanyi bonna, tusituke lumu tugambe nti ekimala kikola ki? Ekimala kikola ki? Kimala. Bwe tubanga tujja kuwangula, najjo nagambye abalala, tulina okusooka tuwangule ebintu bina. Ekisooka tulina okuwangula okutya. Tulina okuwangula ki? Ekyo kyo sikibuulira abeeruweero bakiwangula, naye tulina okuwangula ki? Okutya. Ekiwangula okutya kukkiriza. Ekiwangula okutya kukola ki? Mukkirize nti kisoboka. Kikola ki? Kikola ki? Kisobokera ddala. Mukkirize nti kisoboka. Ekyokubiri kye tulina okuwangula, kuwangula sente z'omulabe. Zawambye mu ggwanga, zakozesa kutunafuya. Tuwangula ki? Sente. Wano olutalo lwe twalwana mu Luweero wano twalina sente. Emmere gye twalya, mawogo gye twalya ya bannaluweero bannaluweero muwogo gwabwe ze zaali sente zaffe. Tetwetaaga sente bwe tuba tumaliridde kulwana ne tuwangula. Era kyekimu ku byentendereza ku Mulwana nga bannaffe bwe boogedde nti Mulwana abadde na bingi ebimukema, naye yagamba nti waakiri nkole ki? Nfe. Okufa eba option. Ffe mu magye bwe bakwetooloola nga tokyayina gy'ogenda, essasi eriba lisigadde mu mundu yo tokkirizibwa kuba amasasi gonna n'ogafulumya, osigaza limu nga liryo. Ne batakutwala ng'omuwambe. Kiseera kyekyo twekolemu omulimu tulwane. Abalwanyi nanye abavubuka mwesibe bbiri, muleme kutwala twalibwa ki? Sente. Muleme kutwala twalibwa sente.
oyita omuntu jangu tuteese wano n'agamba waliwo ezinanzizaayo tasobola kujja mu meeting nga tonamugamba nti waliwo ki nti waliwo sente bwe tutawangula esente tugenda kufa ng'abaddu ekyokusatu kye tulina okuwangula propaganda y'omulabe pokopoko n'okubuzaabuza okuyitira mu mawulire ge basaasaanya ebisaasaanya amawulire byonna babyekwata byabwe babikozesa nga bwe baagala ne beesiigako akazigo balabike ng'abatasse eggwanga lyaffe ababalwanyisa ne babasiiga enziro muleme kumanya ani yaani mbasaba baasebo n'abanyabo mwambale endabirwamu ezisobola okulaba pokopoko yaani ya Museveni n'abantu mwambale ekyokuna ekisembayo kula tulina okuwangula okutemebwatemebwamu kw'abalwanyi baffe kubanga agali awamu ge gakola ki ge galumenya abatwawulayawula bakozesa magezi mangi okulaba nga tetukola ki tetwegatta bakozesa magezi mangi okutwawulayawulamu kyo n'abagambye nti waliwo boowulira nga bagamba nti omulwanyi yeka gwe tumanyi asobola ye Byesigye abalala bali mu mboozi nga kyayagala abalala nabo balwane nani ne Byesigye omulala n'agamba nti ate ffe awatali kino tekisoboka abateewulira ng'abeeyo balabe ekyo nga ekikola ki ekibazitoyerera twewale ebigambo byonna ebisobola okuleetawo obutakwatagana oba oliawo n'obukyayi wakati waki w'abalwanyi nze nabagamba dda sikeeranga ku makya ngende mu lutalo kulwanirira kifo nedda nali musawo omutendeke kujja wano mu Luweero mu Kitema Masanga wali ese muto nali nva Nairobi gye nali nkolera nga bansasula mu $. Sajja mu nsiko kunoonya mulimu nakati sinoonya ki era olw'abantu okwogera nekirabika nti oba oliawo tulwana olutalo bwe tuggwa nti tube nga tulina ebitiibwa bye tufuna nabagamba nze okusooka nja kulwana nga bwe nsobola bwe mba nkyassa omukka nja kulwana okutuusa enkyukakyuka bwerikola ki bwerikyuka naye nabagamba nti enkyukakyuka ng'emaze okutuuka saagala kifo kyonna mu gavumenti saagala ki kifo kyonna bwe tumala okufuna Uganda mu ngalo zaffe gye tulwanirira nja kugenda njenyumirizeemu seetaaga kifo okwenyumiriza muki mu Uganda gye twagala so abaagala ebifo mulwane tujja kubibawa mulwane naye okulwana okwo nga teri kwetematemamu nga tussa kitya kimu message eno muganda wange President Robert Kyagulanyi yagibabuulira ku lunaku luli omuloodi lwayogeddeko lwe twasinkana ku Katonda ng'ababuulira nze nga yeeyogerako nti ye nange tuli bumu era tutambula nga kintu kitya mwe ekibalwanya ekibakaayanya eyo wansi kiki nga ffe tutambula nga kitya nga kimu
mwekibalwanye eyo kiki so basebo ne banyabo mbasaba nga tuwerekera Mulwana kubanga kye tusobola kyokka kusasula mu Mulwana kwe kutuukiriza kyafudde ng'akola ki ng'alwanirira tetujja kukituukiriza nga tetukoze ku nsonga ezo so basebo ne banyabo nanye abavubuka b'eruweero n'ab'omu bitundu ebirala bakuŋŋaanidde wano guno mwaka gwa 62 nga tuli mu bufuzi bw'emmundu ng'omuzungu yamala dde okukola ki ogenda guno omwaka gwa kusoomoozebwa bajjajjaffe baawangula mu myaka 60 laba nti mwaka guno enkyukakyuka ekola ki eriwo njagala omuvubuka yonna gy'oli tandika kukola ki